oba wansi eri waseerera. Abantu abawangalira mu disitulikiti y'e Bundibugyo bali mu bweraliikirivu olw'oluguudo lwokka lwe balina oluyingira mu kitundu kino. Okubomoka kw'oluguudo luno kuli kilomita ng'emu ng'oyingira mu ttawuni y'e Bundibugyo okuva e Fort Portal mu kitundu ekimanyiddwa nga Ddumba oba Welcome. Abantu abakozesa oluguudo luno betusanzeewo beemulugunyizza olw'ab'ekitongole kya UNRA abavunaanyizibwa ku by'enguudo obutateekawo bikugira bidduka kugwayo bimala okuggyako amayinja ge bagamba nti tegalina kyamaanyi kye gayinza kuyamba naddala ku bantu abapya ku luguudo luno. Kiri oluguudo luno lwetuyine luwonka akokuba nducweka hano ntuba tutaine handi okuraba abo kuri lwe ruguru kabalema ku rukoro rukuraba ntandi kicyo kuri ruguru hata hano tuba obwire bwona ndujya kucweka bokuba enjura nkweriyo negwete ojya kusanga uruguudo rucwekere uruguudo rumundu sisikara kuba kokuza kujiroti urandugeza kwenda kuguma akuba kunya hansi naguma na sliding kugenda hansi munonga rumanyeka ngarugenda eri ngarugwayo kati eno bafunda eno wafu. Bano batubulidde obulabe obuyinza okuva ku mbeera embi oluguudo luno gye lulimu. Kati sawa zokati action bujjo zibeera wano Badamu batekawo ebinja bino abantu mbagwa bulijjo abapicho ba boda bagwa wano tufunirawo accident nyingi waliwo omusajja ali wansi awo bamukuba bamutomererako wano nawe nyauka nesawa zino twogererako waliwo omusajja akuta ebikoni ali mutambula nga bamumensi okugulu. Bano era baliko okusaba kwe bakoze eri gavumenti n'ekitongole kya UNRA. Ntube ntusaba abantu abakora nguudo manya UNRA manya works bakwata batuyamba abokomba gamba tubiya hata arobeke mbapima nosanga bapimire nebe bale bana kabiteka abo kupima beja batekaho nogiro tumbaja bene kibajja gukora kanti bakukora kanti kuona. Yes, ssentebe wa disitulikiti y'e Bundibugyo Robert Tebakunerwa agambye nti wadde ng'agezezaako okutegeeza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya UNRA kati okumala emyezi 3 baakoma kulambula kifo kino tebaddanga. UNRA came, they just took some assessment, they assessed the area, but we are not seeing any action. And actually along that damaged area there is no shortcut, there is no alternative. That means we are going to lose out completely and get disconnected from the rest of the country. Ono agasseeko nti oluguudo luno singa terukolwako mu bwangu n'ekitundu ekisigaddewo nakyo kyakugwamu Bundibugyo ejja kuba esaliddwako okuva ku bitundu ebirala kuba tebalina kkubo ddala lyonna ligendayo. Because most of the merchandise we use in Bundibugyo are got from either Fort Portal, Kasese, those towns. This side we are not bordering Congo. There is nowhere we make some good business. Bwetuukidde Alan Sempebo omwogezi w'ekitongole kya UNRA ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ku mukutu gwa Mukwanira wala ategeezezza ng'ekitongole bwe kiri mu kwetegereza ebikwatagana ku kitundu kino ekyabomoka era nga mangu ddala kyakuddaabirizibwa. Wabula ono avumiridde eky'abantu abatamanyiddwa ababba ebipande ebirabula abakozesa oluguudo luno mu kitundu ekyayonooneka. Oluguudo luno lwatandika okukolebwa mu mwaka 2010 ne luggyibwako engalo mu 2014 era lwe luguudo olugenda ku nsalo ya Uganda ne DR Congo. Bundibugyo y'emu ku disitulikiti mu ggwanga ezitawaanyizibwa okubumbulukuka kw'ettaka. David Bukenya, NTV ku ssaawa emu.